Omuti ky'ekintu kye batatunda ku bbanja. Omuti ky'ekintu kye batakolako deposit. Kuba omuntu bw'amala okusala omuti gwo ne gukka wansi bw'atadda ogwo guba gufudde. Payment 100%. Omuntu talinnya mu kibira kyo kasita alambula bw'ati taddamu kuyingiramu n'akamashini ke paka ng'amaze okukusasula full payment. Ate ezo sente tetuzirya. Ezo sente ze tujjamu ne tugenda ne tukola faamu z'ente. Ate bwe tunaagraduating okuvaawo nga tufuuka ba industrialist. Era singa saafuna setback ya sukaali kujjamu gasoline na morals nti ebikajjo bye nali nnimye sukaali yali akalubye nga baimportinga sukaali ali cheap kuba nali njagala kola sugar beef. Kubanga I must graduate okuva mu bulimbi buno nfuuke industrialist. Tulina ffe be tugoberera. Mulwana is my idol. So mutunuulira Sekalala is my idol. Mutunuulira kyakola. We must become industrialists. Kyokka ekyannemesa yanzikiriza yange. Kubanga ebikajjo bye nali nnimye bwe bajja ne baŋŋamba bagenda bikolamu ki oyo gwe bakolamu spirit omwenge. Ne ŋŋamba nti Mukama Katonda ndimugamba atya nze nalimanga ebikajjo bye bakolagamu omwenge ogwataagalazaga abantu. Ne bwe kubakola sente obeerangamuuko mmoro z'ogoberera ebikajjo bya Katikke byonna byatunda. Tobiraba babitwala bamaze kubyokya babikola mu spirit gwe omwenge gw'owulira ogwassa abantu egindi koze ebikajjo awanyowaabo. Kuba nali njagala kola sugar mill. Era kati singa olaba katika sugar ng'ali packed. Naye kasita sugar prices zaplummetinga olw'okuba baatandika okuimportinga sukaali abanene ne bamuleeta sukaali n'agwa n'atuuka ku 2,600. Ne ŋŋamba nti nze ebyo by'okubisanya sibiriimu. Abajja ku bikajjo ne baŋŋamba nti bw'aba sukaali nga ye takola ssente. Ebikajjo bino babikolamu simanyi ethano obaani okumaliriza ethano n'akola ki nti bamukolamu omwenge spirits. Konza ekyo Allah wange ndimugamba atya era ebikajjo kwe kubikomya. Ekyo bye.